Video yange eno mbadde nsaba mugisharing etuuke ku buli Munnayuganda. Buli Munnayuganda mbadde nsaba abadde singa buli Munnayuganda asobola kulaba ka video kange naddala abo abakozesa cigarette. Buli Munnayuganda alina ng'okozesa cigarette. Singa buli Munnayuganda abadde asobola okulaba video yange eno amanye nti kansa atambula mu Uganda. Obulwadde bwa kansa obweyongedde mu Uganda bw'ogenda ku Mulago Cancer Institute osobola n'okugwa eddalu. Kagenderere ng'omukadde akogga. Abasajja bano bakakola kagenderere okusaanyawo bannansi. Golooza lwaki Bannayuganda kansa yeeyongedde kati kansa yeeyongedde ku mulembe guno. Nti n'abaana abato balwala kansa, ebintu ebitategeerekeka. Balwala kansa. Okitegeera, mwena njagala mutunuulira akafaananyi ako. Mukatunuulire bulungi mukeetegereze. Kaliko cell only in Uganda. Kitegeeza teri nsi yonna ekkirizibwa kuyingira mu sigala ono. Era n'abamukola bakulaga nti bamutunda mu Uganda wokka. Naye bakulaga nti bamutunda mu Uganda ki? Mu Uganda wokka talina nsi ndala mwayinza kugenda. Kitegeeza ali dangerous. Mutunule waggulu byalwaza. Alwaza kansa w'amawuggwe. Oba okitegeera. Mwe mulowooza lwaki Bannayuganda bafa nnyo kansa ennaku zino? Abasajja beefunvubiridde okusaanyawo Bannayuganda in any way. Naye Bannayuganda tetutegeera, tetwefiirayo. Golooza lwaki kati kansa alinnye nnyo n'abaana abato nga bafuna kansa? Alooza kiva ku ki? Kagenderere mbirimu omukono gwa gavumenti gwe woosangira nga sigaleti aliko akagambo cell in Uganda only. Kitegeeza teri nsi ne bweba Burundi ne bweba Rwanda ne bwewawuwa sigala oyo jakkirizibwa okugenda. Bannayuganda oba mufa mufe azironga azi nti nno Museveni yafunye afunye wano. Gw'osanga otya product ng'eyina ensi yokka gyekkirizibwamu, ensi yokka bweti mwekkirizibwa. Ensi endala zonna tetusobola gitundayo. Nga tosobola gitundayo. Era twebuuze sigala ono akolebwawa. Baana abamukola. Kitegeeza butwa. Era buyingira mu Uganda kagenderere. Ebintu byonna ebirwaza Bannayuganda kansa eyeeyongedde ennaku zino kitegeeza kagenderere birimu omukono gwa siteeti. Bannayuganda bafenga nga bafa ebirwadde. Okitegeera. Bannayuganda bafenga nga bafa ebirwadde bino birimu omukono gwa siteeti. Kubanga tolina kuyinza kungamba nti no siteeti eyina ekitongole kye bayita simanya UNBS. Okitegeera ekikebera omutindo. Naye nga waliyo ne product ezaakolebwa nga ziyingira mu Uganda wokka. Teri nsi ndala mwekkirizibwa kubanga ya bulabe. Oba okitegeera naye ng'ekkirizibwa mu Uganda wokka kubanga munnaye abatukulembera tebaagala kumanya ebifa ku bannansi oba mufa oba muwunya oba muvunda nga mutambula azironga azibbo bafunye ssente. Mwe mulowooza lwaki kansa mungi ebiro bino? Mukimanyi nti Bannayuganda bonna abali mu kufa nga bafa endwadde zitategeerekeka zonna zirimu omukono gwa siteeti. Mukimanyi nti Bannayuganda tuli obutwa nga tetumanyi ku bintu ebiyingira mu ggwanga Uganda. Abasajja bakola ddiiru n'eddiiru mu basajja abagagga abavunda bali mu mawanga g'ebweru ne bakola biddiiru ebituleetera eddagala mu Uganda eritulwaza. Ne baleeta amadagala ge bamanyi nti nno galwaza kansa, amalagala amafu ne bagatuleetera mu ggwanga Uganda ntutandika okugakozesa kubanga bo bakutudde ziddiiru za billions and billions of dollars. N'abasajja abagagga abakola amadagala nga owulya ba Bill Gates baani nga bali mu kukendeeza ku nnamba y'Abafirika y'abaddugavu. Kati basanga gavumenti enjaba yabe ezitalowooza ezitalina laava eri bantu bazo zitafa ku bantu bazo nga zo zifako zo zokka nazokka batandika okutuleetera ebidagaladagala ebyekisirusiru bino by'owulamu simanya bagema abaana simanya kansa w'abaana simanya kansa w'amabeere simanya kansa wa prostate cancer simanya biki aga amadagala ge babagema nago gaba amafu go gokka kansa. Olaba sigala yekka aliko ekigambo atundibwa mu Uganda wokka kooti akagambo atundibwa mu Uganda wokka. Olwo amadagala ge bagemesa abaana baffe. Abaana abato nti balwadde kansa. Osanga oti omwana omuto nti alwadde kansa w'abaana. Ekyo wali okiwuliddewo ekyo. Kagenderere kusanyawo generation and generations ate abaana abaabwe tebabagema abo abasajja boolaba.
N'olaba Diana Atwine n'olutwe ne bw'olaba Tamale emirundi yakavuma ng'ako akakazi k'obugulu bali mu kusaanyaawo bannayuganda mu buli ngeri. Munnayuganda olina okufa. Kati wano we tubagambira oba politics akwatako oba takwatako, ogenda kufiira mu kavuyo ng'ennyaanya. Ogenda kufiira mu kavuyo mu bintu by'otamanyi naye nga ggwe weesiruwaziza nakwesuulirayo gwa naggamba nti tebikwatako. Kati beerawo nga tebikwatako, bakuleetera eddagala effu, olwala ogende mu ddwaliro wadde olina ssente zo empitirivu osobola okutwala omwana we yonna gy'oyagala bamujjanjabe nga waliyo ddagala ffu. Balikuleetere balijjanjabisa omwana wo baligemesa omwana wo wadde olina ebisente teweefiirayo ku ggwanga lyo likulemberwa litya. Omwana wo bamukuba obutwa era naye ajja kufa alwale. Ate abaana b'abagagga bakyasinze n'okubirwala ebyo ebirwadde. Politics ajja babeera mu lwampaka bagundi